bamwe Abaganda bantamye okumanya nti ebiganda byantamye byebinzaala kimamba kyange kiganda nzadde mu musajja omuganda nzira Uganda kutuga kimama nzireyo ntuge n'ekyana kubanga nako yebikaze ebiganda n'ebisajja ebiganda matakomwe guno gubobu wine gwe mugambo gutasobye ogwo guziruziro guzazengere gwe gwaleeta wana kwawukana mu mawanga ngo twaja tubasembeza ne batwefuulira ku manyoko gasiya buloro ngo yatagambwako yani atagambwako ekyo kizazengere kiwemeneku wana bamusiba muvuma Museveni ne mumuyita amanya ga buli kika ekyo kiwemeneku kyale kitwogerwako mwe kasasiro mwe buloro mwe bibikazi mwe biganda okumanya nti nyina obusungu bungi gwe mama ngenda kutuga mwe biganda mwe mugenda muzunzu obwenzi mama wali ononya kye wafu mu banyankole obwenzi obukujudde wali onona yoki ebikazi ebiganda n'okwendaguza bimaraya mwali munona yoki mu obwenzi kyovara bagu oli mubbi wabakitange kasasiro buloro kyovara amaka gakulemu Abaganda temufumba muri bamarayo muri babbi mwana muwala ono eyita Mase ayogedde bigambo bingi nebigenda muletera obuzibu agambye nti abamwe Muganda era yejuse lwaki bamuzala mu Uganda era agenda kutta nyina ate simanyi bakole ki n'agamba nti era Kyagulanyi mumba tutusime biki era n'agamba nti ayogedde bigambo bingi nnyo ku Kyagulanyi Robert Center njala kubuuza mukyala Mase nange wali onvumyeko nenkuleka nenzija ku platform ine nkuwa n'amagezi how to survive ibintu bino byonna but statement gyokoze olwaliro genda gyejjusa emyaka gyo gyonna kubanga Kyagulanyi tannakulumbako tannabeera mu celebration zonna naye zizona ovuma Abaganda naye njala kugamba teri Muganda mukazi azaala muwala mu ssiru kinoonyerezeeko we don't produce dense kids to that level bwogamba nti wazaala mukazi Muganda n'Oluganda lw'oyogera teri mukazi Muganda tasobola kuyigiriza mwana we Luganda no that is a mistake so I hear to announce that you are state agent kubanga statement z'abantu bonna zikwasaganye n'eno ejja nekwatagana naye nze ngenda kugamba bwe nti genda mpola mwana muwala okuvuma Kyagulanyi nga takuliiko nga tandayogera ku kigambo kyonna n'okuvuma Abaganda n'ogamba nti ogenda kutta ne maama wo teri mukazi Muganda azaala mwana ng'alowoozanga ggwe by the way ngera kugamba ekigambo kimu kubikola by'okola ku social media I'm not surprised kubanga wali okuteeka kasenya toilet n'okasenyisa mannyo in the first place ekyokubiri bw'okoze statement eno Bobby Wine it is a mistake kuba tannakola kintu kyonna n'ovuma Abaganda which is okay bavume but you'll face it laugh very soon nengera kugamba ekigambo kimu teri mukazi Oluganda lw'oyogera teri mukazi azaala mwana n'amuzaala nga muki n'atamuyigiza olulimi it is impossible tekisoboka kati gwe olulimi lw'oyogera you are just camouflaging nti abakuzaala baki Baganda no mama si Muganda kubanga tokyogera nga kokyogedde lwaliro kuba teri mukazi Muganda asomesa mwana we Luganda taliyo so ekyo kyoyogedde nze olw'okuba nti manyi reasoning capacity yo ne mentality joined now there is no difference between you and the other people who think like cattles so now ndowooza yemu ku level eyo nengenda kulabula omulundi ogusembayo wegendereze nnyo bakutenda okudduka toyina woyita toyita wosula ebigambo byeyogedde olwaliro ekyamu nnyo kubanga Kyagulanyi tannakulumbako basajja mivule Kyagulanyi tannakulumbako Flanga Shumba Kyagulanyi tannakulumbako mwenna tewali yabalumbyeko mukozesa olulimi Oluganda okuvuma Abaganda kati ngenda kugamba buli agala okuvuma Omuganda yena kozesa olulimi lwo oluzaalirwana kati ekyo nga nkimaze era muwala gwe ngenda kugamba ekigambo kimu ku bigambo byoyogedde wano n'ovuma Abaganda mbusimayi baogedde bingi ku social media njera kugamba amaanyi tuyina ebigambo bino wammanga tugamba kyosiga kyokungula toyiza kusiga ssere ate n'okungula amatooke kati wano bagambye ngenda basomesa mu kigulalo ndyoke nkiggalewo njala kutegeeza mwenna Bannayuganda including General Kaindo Tafire and the other so-called people who have been on social media abusing around Baganda, abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu. Remove Robert Kyagulanyi Ssentamu in this commotion. Remove His Majesty the Kabaka of Uganda in this commotion. Remove Baganda in this nonsense commotion of abusing. It is a mistake. You can't abuse people who invited you and settled you in Uganda. Banyarwanda people, you were chased away from all of them from Rwanda. Even Banyankole chased you away. Banyoro chased you away. Batoro chased you and you settled in Uganda. But right now you are abusing, killing Uganda on social media and everywhere. But we are quiet. Don't think that we're stupid. We're not stupid. Don't create what you can't manage. We know how
do his things of divide and rule, but we are very careful. The reason as to why people are celebrating the death of Tumwine, he's among the people who hate Baganda because he's not a true Ugandan. And he was the first person who was buried at his graveyard. He created his own graveyard. He's the first person who was buried there. First and foremost, ask yourself why all Ugandans are celebrating. And this is to inform all the public that the people who celebrated more, those that are serving UPDF officers across the world and across the country, they celebrated more than any individual. And this is to inform you, Luganda speaking people, they are not Baganda only, no. Luganda as a language, ruogerwa abantu abasuka mu million ya makumi ya mu Uganda n'okweta olensi. So, bwembanga muvunana abantu kwogera Luganda bana mbalita Baganda, that is a mistake, no. And people, they are supposed to celebrate because they know what the late Tumwine did to them. Here's a mass. These are the reasons why abantu ba celebrating okuva kwa Tumwine. 1. Tumwine abadde arrogant. 2. Tumwine abadde serial killer. 3. Tumwine is a tormentor. People celebrated because his personal characters were unbelievable. Embera z'obuntu n'enneeyisa Tumwine badde nfu eri abantu. People celebrated because of his personal characters. Inhuman characters nga tezikkirizibwa. His personality nga tekkirizibwa mu bantu. That's why people celebrated. Baganda mwe abatalina amagezi mwe abasirusiru mwe mazimu Abaganda kyemukoze gye Tumwine ebivumo bye muvumye Museveni ebivumo bye muvumye family ya Museveni muri kisasulira mbanzimwe Baganda mwe temutegeera banange mwe Abaganda Mukama n'abawensi ya Uganda ngo mugifugeko muyinza okunya abantu mukamwe mwe muyinza okutta abantu banange Abaganda mwine omutema omubi Abaganda mwine omutema omubi mwe gasiya buloro banange Baganda mwe simanyi mukyali mukukaba wano ku TikTok mukyayinawo omulambo gwamu ogwa president wamwe yafudde njagala mulumwe naye Baganda mwe muli bamatako Baganda mwe tumususe muvumye abanyagole mutuvumye mutumaze mwesa muvumye mukulembeze Maganda mwe musano kunamira mwe musano kubalaga ebyoja kumanyako Baganda mwe mwakafa olumbe. Muli mutya kansubire muli bulungi nze Mordecai Mulisa. Abaganda basosoze kyengenda okwogerako nkulage n'obulimba obukirimu ngenderedde okubeera nga ngatta bannayuganda n'okujjawo obulimba obuzze bwogerwa. Abaganda basosoze kubanga basanyuse nga General Tumwine afudde, basanyuka nga Jacob Oulanyah afudde. Kati basosoze Jona Kanyomozi yafudde nga tebajaguza yasomesa Museveni. Alhaji Kirunda Kiveidinda yafa gye buvudde ko nga tebajaguza. Lwaki bajaguza ku Tumwine n'abalala? Kyeteekeddwa okwebuuza. Abaganda basosoze olutalo lw'ekiyeekera olwatandikibwawo Yoweri Kaguta Museveni mu 1980 nga luganye kyamuwaliriza okugenda okufuna omulangira mu biseera ebyo wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri okumuleeta mu Buganda akunge Abaganda okwegatta ku Munyankole Yoweri Kaguta Museveni mu lutalo balwanyise Obote ekyakolebwa. Abantu abasukka 5,000 baafa, abasinga nga bawangalira mu bitundu bya Buganda begatta ku Museveni Omunyankole. Awo be basosoze era banoonyezza kusosola kati tebamusosola luli kyabulimba ne balwanyisa gavumenti nevaako basosola kati. Nobert Mao yabyogeranga ng'afunye okulwanyisibwa okuva mu bamu ku bamemba ba DP okw'ebyobufuzi nga bayita abasosoze ate be balwana okulaba ng'afuuka ssentebe w'ekibiina ki DP. Muleke kukozesa kaadi eyo ng'ebintu nga munoonyezza ekyokwogera ne kibula. Siri mu Uganda nandibadde ngamba mpolereza ggwanga lyange ndi musajja Munyankole. Bazadde bonna abanzaala babiri tekuli Muganda bonna Banyankole. Kale obusosoze tebuliibwo. Kyeteekeddwa okwebuuza abantu abaayagalibwa ennyo nga Kyagulanyi bwe yagambye, abantu abaayagalibwa ennyo ne baweebwa emmere ne balabirirwa amazzi n'abamu ku bazadde ne bawaayo abaana baabwe okulwana n'abayeekera batuuka batya okukyayibwa
bwe bava mu nsiko baayanirizibwa embuutu zaavuga bawaana Museveni olwaleero eritumwine bwafa ne bajaguza oteekeddwa okwebuuza kivudde ku ki ogezeeko okutereeza ekyo nze nga alabire ewala muganda wange nyinza okugamba nti kino kikyali kituuza ndaba nga bakatandika butandisi nyinza obutakiwagira kye bakola naye bandibanga obusungu bugenda kubakozesa n'ekisingawo tutereeze obukyayi buno gye buvudde okusinga okulamula abantu abakikola nti abo babi kubanga baganda nedda nze Mordecai Murisa nkwagaliza okubeera obulungi.